olukwe lunene Mathias Mpuuga Nsamba akabinja kalina mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'ab'ebitiibwa bannaabwe abaluse olukwe luno okusaanyawo Alex Waiswa mu ffumbiro okumutta bamusaanyewo afuuke bamumize omusu ko n'okusaanyawo ekibiina kya National Unity Platform n'okulaba nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye akafiiramu. Kati emizannyo mingi egiri mu kuzannyibwa okutujja ku mulamu omukulu ogw'okuggyako Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga batufuula bize mu butalotalo buno obutagatta obutagasa n'okutujja ku mulamu omukulu guli ogw'okugamba abantu nti bannange tumenke twekyange twekyawe twekalakaase abakozesa bannaffe bennyini be tuyita bannaffe ba Mathias Mpuuga okutujja ku mulamu omukulu kubanga bo basasulwa ensimbi. President Kyagulanyi buli lukyabuuza ensimbi ezo obukadde 5 Mathias Mpuuga bamuwazaaki ye yawaayo ki wa Museveni y'okumuwa obukadde bwe 5. Kati nno tunula kalira walabye nga balumba muganda Waiswa mu ffumbiro kati nga badde baagala Waiswa mu ffumbiro olwaleero nno ogenda kumanya omulamu omukulu gwe tulina okutambulirako nga so si biri ebyabali singa tunaamanya ekituufu kye tulina okutambulirako tujja kuwangula olutaba luno tuliko olw'okwenunula singa tunaagenda n'embeera nga tuli ku mulamwa gwe tuliko ne tusalawo okugenda mu butalotalo ogenda kumanya nti nno kigenda kutwongezaayo akadde kanene okujjako gavumenti ya Nnakyemalira naye tusobola akatambi kano omanye olukwa oluwo olutegekerwa engeri gye baagala okutujja ku mulamwa bajjewo abanene ab'amaanyi tusigale awo nga tulittayo Munnayuganda zuukuka ebigambo biibino. Essiga erisooka ly'abannabyabufuzi ababeera mu buyinza. Essiga eryokubiri ly'abannabyabufuzi ababeera ku ludda olulinga oluwakanya kyonna kyoyagala kubanga opposition kitegeeza kuwakanya oludda oluwakanya. Yemanye ennaku zino tulina engeri gye twakyusakyusaamu ebintu buli kimu tulina engeri gye tukisiigiriza akazigo. So people will tell you nti oludda bagambye mu luzungu kiri opposition ono najja n'akugamba nti ate luwakanya wabula luwabula. Sister Rose Michael munange naye webale struggle ndi ekigambo ekyo tukyagala nnyo okukyerimba nti tetuwakanya wabula tuwabula naye tewaliwo okuwabula kwe tukola because okuwabula kukolebwa by the way ne ku muntu nga ali willing okuwelcoming okuwabulwa n'ateeka mu nkola naye toyinza gwe kugamba nti ojja kumaintaininga ekigambo ky'okuwoza nti ndi mu kuwabula naye nga gw'owabula takyusa kyokka gw'ogamba nti nze nkyagenda mu maaso mu kumuwabula. So under normal circumstances ekigambo tukizeeyo nga bwe kivunulwa mu Luganda olutuufu tuwakanya gavumenti eri mu buyinza ogwo gwe mulimu gwaffe. Naye ebiwayi bino byombi mu bannabyabufuzi career politicians abali mu ludda oluvuganya oluli nga bwe bavuganya ezo side zombi ziyimiriddewo ku mugongo gwaffe abantu ba wansi abanyigirizibwa. Chovolaba nabagamba buli mutendera abakuyita kye baagala asobola okuyita akaluluke asobola okuyita omuwagizi we oba okuyita amaanyi ge naye nga byonna ebisigalidde gwe gwoyina okukola omuwe asobola okubeerawo. Mwalabye nga baogera ku budget ne bajja babagamba kino kyongezeddwa ne kiri kyongezeddwa buli lwowulira nga basomye budget kubanga budget eyo oli tajja kulima munnabyabufuzi najja ku kazindaalo n'agenda ku radio n'agenda ku TV n'atandika okukolokota era eno budget gye baleese tekola ki budget egenda okujja okusomebwa bagikusomere ggwe omuntu wa wansi. Bannabyabufuzi baba bagituulamu dda ne bagiyitamu era ne bagikkaanyaako ne we bafulumya minority report nefuluma minority report bakimanyi bulungi nnyo ebyo bikolebwa for formality tekiba nti eteereddwawo okuwakanya kiri era eba yakufuluma just bakikola for formality kulaga nti waliwo checks and balances mu gundi mu nkola y'emirimu gyabwe. Naye gwe kyoyina okumanya nti munnabyabufuzi ali ku ludda lwo n'ali ku ludda lw'eri batuula wamu ne bakkaanya gwe osobola okunyigirizibwa gwe abagoberera gwe essiga eryokusatu eri supportinga bali. So
Mwino okubeerawo ekyo nga mukimanyi nti kati bwe tutuuka mu kino ekiseera we bali nti we muteekeddwa okutunula enkaliriza ate nga ekyamazima kiri nti kino ekisanja tewaliiwo kintu ky'amagezi kikoleddwamu tebalinawo kintu kyonna kibayinza kugamba nti kino kyetwakiivinze mu kino ekisanja teniwa ya myaka 5 egenda kuggwako nga tewali kubanga guno gwe gwandibadde omwaka gwabwe ogusembayo okubaako kye bakola naye kiki kye beegasse okukola era kye bayinza okusucceedinga mu singa ffe tetwebeereramu kukozesa bwongo bwaffe abantu bano bonna ku sayidi zonna zigenda kutandika okukola ebintu ebikufuula bize gwe buli lwotozuukuka mu mutima gwo mu bwongo obwo kuzuukuka kutandika kutunula nti twajja kwejja ku system eno buli leka tayingira mu bwongo bwammwe nti twajja kwejja ku system eno mugenda kubeerawo mubeere nga mukyali ku Museveni kati essaawa ya leero Museveni tumubeerako ekintu kitono nnyo ne bwagenda n'otunula wonna mutambula ojja kusisinkana nti abantu bwe baba bakoze program Museveni bamubeerako ekinene ennyo abagezaako ennyo nga bajjukira Museveni bamubeerako eddakiika 5 eddakiika zaabwe ezisinga obungi zibabeera ku bannabyabufuzi abafulumya statements on a daily basis eziri controversial nga tebakitegeera wadde ki mulina okumanya nti abantu bano bantu bakulu babaddewo ebbanga n'embeera gye tulimu bo bagimanyi naye we bafuniramu kwe kulaba nga gwe munnayuganda ayagala okwenunula obwongo bo tebuzuukuka tebuconcentratinga ku kyotekeddwa kukola kwenunula kitegeeza bonna ku sayidi zonna bagenda kukola ebintu intentionally nga bigenderera gwe kukuzingamya mu bwongo obeerewo buli omu apiikinga esayidi gy'apiikinga nga buli dakika muliwo okwekuba gundi bw'ayogera kino ono n'aleeta kiri gundi n'aleeta kino ono n'aleeta kino ebikolwa ebyo ekigendererwa kyabyo kyakukuuma mwe bannayuganda abaagala okwenunula nga muli bize mwogera ku bintu ebitalina kye bigenda kukola kubazimba wano nze we nakubira omulanga baganda bange ne bakama baffe mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. National Unity Platform eyimirirawo ku ludda lw'ebyobufuzi nga yekiikiridde eddoboozi lya munnayuganda ayagala okwenunula. Ekibiina ekyo ogwo gwe mulamwa kwe kyasimba nga bw'onoonyereza ebibiina ebirala byonna tegubangako mulamwa gwa bibiina birala. Ebibiina ebirala tebiina mulamwa gwa kununula ggwanga. Era byonna buli kimu kigamba nti nze ffe tukkiriziganya nambaziba na bwenkanya, ffe tukkiriziganya simanya na demokrasiya, ffe tukkiriziganya naki. Buli omu alina engeri gy'ayogera ebigambo bye. Naye ekibiina kiri kimu kyokka, National Unity Platform, kyekimiriddewo ku mulamwa ogw'okununula eggwanga okulijja mu mikono gy'abaaliwamba lidde mu mikono gy'abannansi. Kiri ekibiina kimu kyokka, National Unity Platform. Kati abakulembeze ba National Unity Platform muyina kuba bagezi ne mutuyamba ne mumanya nti mulina kusetinga peesi abantu abalala gye balina okuddamu okufollowinga, abalala balina kutugoberera bugoberezi. Mmwe kye mutaddewo kyekyo. National Unity Platform si yakukeera ku makya nti tuyina kuddanga mu negotiation n'abantu n'okunnyonnyola abantu whatever we want to do. Our manifesto is not made by us. These are requests from people. Kye batusabye kye tugenda okussa mu nkola. Ogwaffe gwa kubannyonnyola butya bwe tuyinza okukissa mu nkola era we basinga okutwetaagira. That is why before okufuna ekibiina National Unity Platform twasooka kufuna maloboozi g'abantu nga bagamba twenunule. Kiba kitegeeza ne mu kuddayo bwe bityo bwe birina okuba. Bwe tuba otusaba manifesto ffe tukubuuza gwe oyagala tukolere ki? Kiki ky'oyagala? Because bwe tugamba nti ffe tukuwe manifesto kiba kitegeeza tugenda kukola byaffe bye twagala. Baganda bange bwe tuba ne manifesto nga bantu be batutuma, revolution netusetingira nti etaddewo akasengejja kaayo ekintu gundi ne gundi ne gundi ne gundi tetukikola, tetukkiriziganya nakyo. Omulimu ogwaffe gwa kubiteekaawo ne tubitegeeza abantu nga bwe twabikola, abigwamu aba abiguddemu yekka. Si buvunaanyizibwa bwaffe whatsoever okuddawo okutandika okwennyonnyolako ku buli nsonga.
obwo si buvunanyizibwa bwaffe. Njagala kubira muganda wange Omulanga, deputy spokesperson waffe, omwogezi w'ekibiina kyaffe, Honorable Waiswa Mufumbiro. Okusooka nja kukubagiza okufiirwako mukwano gwo ate muganda wo by'amateeka Ramadhan Waiswa, n'okuba nti mwafunye obuzibu bwe babadde balumbye omulongo Kato ne bagezaako okumuyisaamu amaaso n'okumutyoboola nga bwe byakoleddwa. Tube tukwetondera olw'ekyo muganda waffe omulongo ne Waiswa tukubagiza. Naye muganda wange Waiswa, njala mukadde wange nkubuulire, nkusabe ekintu kimu. Bannamawulire n'emikutu gya Mwami Museveni gyafuga egya radio ne TV, omulamwa gwabwe gwa kunoonya butya bwe batufuula bize, because it will be very difficult for us gw'okuvaayo n'oyogera ku nsonga enkya n'ototusanga nga efuuse topic of discussion ku buli platform egenda gisanga nga yefuuse debate. So bwe tubanga tuli bakubasaba okuyambako ku banna struggle okuconcentratinga ku mulamwa guno, ebintu ebimu mutandika okurefraininga mu kubiwa obudde n'okubyononerako n'okubiwa amagezi, kwegamba mubiwa amaanyi ne mubiwa amafuta, buli lwe bakikubuuzako ne mukiddamu. Mulimu ebintu ebimu muteekeddwa kati okuteeka aside, ng'ebyo si buvunaanyizibwa bwaffe. Olwaleero mulaba nti baasibawo ekintu kya mukulu Mpuuga mu mawulire, bafuba nnyo okulaba nga bakireeta mu buli mbeera ennungi n'embi bakikomyawo. Naye standi y'ekibiina bwe tuba nga twakeera ku makya nga revolution yebagambye nti omuntu akedde ku makya n'akwata ssente y'omusolo mu bukyamu, kimenya mateeka gaffe aga National Unity Platform bwe gaba aga Uganda gadendinga nga gakutama. Agaffe aga National Unity Platform tegakikolanga. Agaffe gagamba aga revolution nti akikoze aba yawukanye ku mugendo. Mwami Mpuuga mukkirize yawukana ku mugendo. Standi ne tugiwa. Si buvunaanyizibwa bwaffe okuddawo okutandika okugenda nga buli we tulaga tulina okunnyonnyola. Kakati Mpuuga yagambye bw'ati, lwaki mugamba bwe muti, lwaki temukureconcilinga naye? It is not us. We are a revolution, remember. Despite the fact into holding a political position, but we are a revolution. Revolution itedda mwoyo katemba wa kwekonga. Mwe mutayamba banna Uganda bana abaana abalala be mulaba. Emikutu gye mulaba, for instance, mugende ku TikTok. TikTok kati esinga okubeera active. Esinge walala wonna. Naye mwe bwe mutabayambako kuteeka komo ku bino bintu, bw'onoobyoogerako wali oba obawadde content, bagenda kujja wano kukola content, ate tekiina we kigenda kuyambira bannayuganda genda mu maaso. Kubanga ekyo twakitegeera ku ntandikwa ne tukijjamu ekyokuyiga ne tusalawo, ekyokusalawo ekyo kye kiyinza okutuyamba tutambule, either tutambula tugende mu maaso, buli lwe tukiddamu tuba tweyongera kwekolobeeseza ku kintu kyekimu. So tubayambeko abantu bano baganda baffe, tulekerawo okubawa emiramwa egyo egitakutuka egitaggwa. Kubanga buli omuntu agenda ku mikutu gya radio, buli agenda ku mikutu gya TV, they will keep on bringing the same story. Okusobola otumaintaininga mu kifo kimu nga tetuvaawo, guno omwaka gugwereko wano nga tuli ku kintu kimu, tetukiyina kye tukijjeemu. So singa tutandika omulamwa nga bwe tugamba nti ffe tusettinga pace, for instance, abantu badde tebasobola kuvangayo kwogera ku kigambo kya buli mwanguzi ng'omuntu omunene yagiridde, tebadde tebasobola kwogera ku bubbi ng'omuntu omunene yabukutteko. Ffe tuzze n'ekitangaala nti tusobola okubwogerako ne bw'oba nga gwani waffe. Kiba kitegeeza tu maintaining stand eyo, tutambule tweyongereyo mu maaso. Bano abantu kyeraze lwatu nti ffe tubasooka kati okulaba, wadde bagamba obukadde magezi, naye obukadde magezi nga n'embuto wagalina. Kubanga si nti magezi tegamera nga nvi, nti kati munno bw'agira bw'ati bw'ayitirira bwe emyaka bwe giwera emingi nga amagezi gakula nga geeyongera. No. Omuntu aba nago, magezi bazaala mazaale.
abantu ero jja kubasanga bannakigwanyizi abantu kati statements ze mulaba bakola zonna za bwannakigwanyizi. So nze nsaba baganda bange abakulembeze baffe awo kati tusimbule kweyo ensonga tugiveeko ng'oli ne bwagireeta mumugambe eyo twaginyonnyolako luli twagivaako. Bw'aba ayagala agenda mumuwe reference genda ku mukutu gwaffe ensonga eyo twagiwandiikako bwe tulina ebiwandiiko ebiri standard. Ate ffe ebyo ebiwandiiko ffe nnyini ffe tulina obbiwa ekitiibwa ne tubiggumiza mu bantu. N'omugamba nti owaayi bw'oba oyagala kumanya kiki sandi yaffe ku eyo ensonga genda osome ekiwandiiko ng'omuwa reference ng'agenda ku ekyo ekiwandiiko. Naye buli lwe tunadda mu entertaininga buli lwe tuba entertaininga tuba tetuyambye ku bannaffe bano abatugoberera kubanga bo buli lwe tunaabyogerangako bagenda kulowooza nti bikyali by'amakulu tubibeereko. Nze kyenkakasa nti standi yaffe yesinga okuba ey'amakulu bwe tumala okugiwa tweyongereyo tusobole okuyambako abantu bano okulaba. Nabadde ntunuulira Oweekitiibwa Katikkiro badde balina bwe bamubuuza yabadde ne interview gye bamubuuzaako ng'ayogera yatucriticize nze mu ngeri emu oba engeri endala ng'atulaga ngaffe bwe tutaakutte ensonga eno kisajja kikulu. Bwe yasoose ne mpuliriza akagambo tetwagikutte kisajja kikulu nakawuliriza njagala mpulire bwannyonnyola kisajja kikulu bw'ali. N'agamba nti singa twali twagala kukwata nsonga eno kisajja kikulu twandibadde twatunuulira ebintu nga okuba ne budget ne size ya parliament nga nene eyitiridde n'agikompeyalinga n'eya India ate nga bw'ogigatta India n'abantu beeyina bw'ogatta ku baffe bw'obageraageranya n'abaffe ng'ekyaffe kikyamu. N'atugamba ne districts ennyingi nengamba okay bw'abanga Oweekitiibwa bw'atyo bwe yabadde agamba nti ekyo kye bayita okukwata kisajja kikulu then nja kusaba busabi abasobola okuadvising Oweekitiibwa n'abalala abalowooza nga bw'alowooza nti ekitegeeza be babadde bakeereye kubanga ffe ebyo twabyadressinga 2018 kyovolaba nti kikyamu nnyo bagamba tokiyanga ngonge ento. Abo obuzibu bwabwe nti we tubadde nga twogerera ebintu bino tebaawa budde kubiwuliriza. Bwe bandibadde nga abawa obudde okuwuliriza ate bwe baavaayo baatandika kutunuulira abantu batalina mulamwa abatalina muzinzi kubanga osobola omusanga nga ayinako abantu abamu for instance abakola bino bye tukola blogging nga abakola ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa ebyo nga yali abikedde ku makya n'abikomentingako n'abyalikitingako n'abireactingako naye ng'ebyamakulu ate tatawaanye. Kati tuli wano mu 2024 after almost 6 years ate ye lwatugamba tudde mu bye twayogera mu 2018 we addressed the issue of the size of the parliament before even we went for elections. Tugamba parliament eno nene teina makulu. Ne tugamba bannange public service eyitiriddemu ba public servants bangi nnyo as compared to our budget our economy. Size ya budget yaffe ne tujogerako nga nene ng'ogigerageranyiza ne ku nnyingiza yaffe then n'ogattako misappropriation of the resources eziriwo ebintu nga nepotism ebireese poor service delivery ebyo twabyaddressinga dda way back nga bo bakyali mu bintu birala because by that time twalinga twogera ku ebyo corona nga tanaba kujja bano abantu babeeranga mu bivulu babeeranga mu bundolindoli babeeranga mu bigundi mu comedy store but we were addressing such issues only to wait for people abaze ne baba nicknaming amanya n'avaayo na reacting kwabo naye n'abatuuma amanya. That is wrong. So right now balaba nti kati tutandise bye twayogeranga tutandise okwejjamu na mujinga ali muffe nga abigenderako batugamba nti muddeyo bannange ate mwandibadde musooka kubiri by that time mwali temufaayo. Ebyo twabyogerako dda. We talked about the size of the parliament twajogerako dda ntugimala era teri atakimanyi twabagamba dda tebiyina makulu ezo
districts entemeteme ziyitiridde, constituencies eziyitiridde obungi twazoogerako, naye ebyo byonna can only be addressed by revolution. If we do not have the power, we cannot do anything. Olaba n'olwaleero ebintu ebiri morally wrong bye twandibadde tukulembezanga institutions ez'amaanyi bye zandibadde zifaayo ne bigamba nti olaba bano abaana abato basobodde okujja, bandibadde batandise kukyembulesinga nti bano abato basobodde okukijjamu omuzinzi nti luli tubaddengawo tubikkiriza kibikkirize, omuntu abba ssente ezibadde ez'okukola ekintu ne mugamba nti gundi alidde enguzi. Bannange obwo si buli buwanguzi. Olulimi tukozesa Luganda ate nga lulabika ffenna tulutegeera abasinga obungi. At least abasinga obungi majority bategeera Oluganda. Naye omuntu tayinza kukwata ssente ezibadde zigenda okukola ekintu gundi n'azikozesa kiri gwe n'ogamba nti alidde enguzi. Obwo buba bubbi. Kasite ekintu okijjawe kibadde kirina okugenda n'okiteeka ewalala buba bubbi. Please temukirongosa, temukiwoomereza. Kati bwe biba byabalema luli nga mulaba tutandise okubiteeka mu nkola, just humble yourselves. Nga bwe bagamba Abaganda nti ne gw'ozadda kubira engoma n'ozina, just dance to the tune. Mumanye nti ebyabalema okukola kati abantu basobola okubikola. Abaana abato abazze bano basobola okubikola. Either mubayambeko ku kizimba naye temwekazaakaza, kubanga gye mukoma okwekazaakaza nga mukuuma ebintu ebikyamu nga mubiggalira mubizabuzza manju, kiba kitegeeza temujja kwagala kwerongoosa. Kati gwe munnankyukakyuka wenjagalira otandika okutegeera nti statements that are controversial as always going to appear okuva mu bantu be mubaddemu ekitiibwa, mu bantu be mutya, si kugamba kubanyooma wadde okubatyoboola, naye tandika okwebeereramu omanye nti bano bakukwatira kati kubalaga kubo gye tugenda maaso, kubanga obuvunaanyizibwa bw'okukulembera kati buli mu mikono gyo. Mwejjemu ekintu kiri ekyokuwoza nga bannamawulire simanya bannabyabufuzi balina okugamba abakulembeze b'egindi, abakulembeze bakino, simanya abakulembeze baki. Abakulembeze abo tekuliiko n'omu azaalibwa nga mukulembeze, era naye obukulembeze bwe abaako we yabutandikira. Naawe teweenyooma, gwe naawe tebakuzaalako ng'ebyo muwulira bagamba nti abantu abamu mukkirize mulina kukulemberwa. Mulina kukulemberwa singa abakulembera abanga ali ku mulamu omutuufu. Naye bwe wabula omuntu ali ku mulamu omutuufu gwe tekigamba nti ate naawe beera muzibe. Abantu tetuteekeddwa kweyisa nga mbaata. Embaata ze zitambula ne bwebeera embaata teziriiko nkulu, teziriiko nto. Enkulu ne bwekulembera bweti negwa mu kinnya, ento zonna zijja ne zigigoberera ne zigwa mu kinnya. Ate weewuunye n'ento ne bwebanga yeekulembedde bwegwa mu kinnya, n'enkulu ejja n'egwa mu kinnya. Kati ffe tetulina kweyisa nga mbaata. Tuteekeddwa okussaawo enjawulo. Gwe nnyini otandika okugekkiririzaamu. Bw'olaba abakulembeze abo babula, gwe muganda wange tunula maaso otandika okulaga otegere gye tulaga. Kati wano we tuli guno omwaka tebayina kiddako okujjako okwagala okutukuma. Bwe tunaababeerako bwe tutinga buli kye boogera kye twagala okwamplifyinga, buli kye babeeramu kye twagala okuddamu, tetugenda mu revolution egenda kuziŋŋama. Then mutunulire omwaka ogujja, kuba kati guno omwezi tuli mu Gwakuna. That is the first quarter of a year. First quarter of a year eneetera okuggwa. Naye bwe bababuuza mu first quarter of a year kiki kye mukoleddemu mu nnaku z'omwezi, ennaku 8 ezasooka mu mwaka, simama 8 oba zaali ziwera 8, ennaku 8 ogwasooka mu mwaka mwali ku Bujingo ne Richard. Ne mutambulirawo ono bw'abavuma ono bw'amumuddiza ono bw'abavuma ono mumuddiza, abo ne bavaawo. Kati essaawa ya leero tuli ku bano Abedi Bwanika Mpuuga bwe tutyo bwe tutambula. Bwe munaavaawo nga babaleetera omuntu omulala addako, because the role is come someone. Wajja kujjayo, buli muntu ajja kujja abeere ng'ateekako ettaffaali okulaba nga babakuumiramu ekyo ekintu. Kati eno kwota egenzeeko abo
temumanyi kote eddaka egenda kuba baani neddaka eba mbaani neddaka ebeera mbaani. Kiri gye tuli nga ffe okusisimuka. Bino temubyerabiranga tebinnakyukamu. Institutions zonna ziri mu buwambe. Na buli abantu abasinga obungi be mulaba abakyalina amaloboozi bali compromised mu ngeri emu oba engeri endala. Ayina kukkaanya n'ambeera okusobola okubaawo. Kati okutaasa institutions zino okuddamu okufuna omuzinzi ziyina kununulwa. Kyokka ate ffe kye twaleeta eryo lyeddagala lye twajja nalyo twajja kununula ggwanga tulijjeko abaaliwamba. Institutions zino ziddemu zeetongole eggwanga lisobola okwetereeza. Kubanga twebaza Katonda nti yo framework yaliwo. Ekitegeeza nti kasita institutions oziwa independence okweddaabulula kujja kwanguwa. Naye mwe buli ddakiika balina ke babayiiyiza, buli ddakiika balina ke bayiiyiza ne mutakavaako. Babaleetedde ebbala mu ddiikuula ddakiika 2 mumpe lisiti y'abaana era baleete lisiti bagende baleete lisiti. Museveni lisiti yali agisomyeko. Baani bazze bagisoma. Buli omu ajje nga atuwuttirako nti mumpe lisiti, mumpe lisiti. It is not our responsibility. Bebakeera ku makya ne bawamba abaana. Waba tabamanyi gye bali. Ekyokukola nabagamba nti okusibwa kwa bannayuganda bannaffe okwo kuli ku nsingo zaffe. Ebbanga lye tumala nga tetunenunula abantu baffe bakyali mu buwambe. Ate naffe tuba tukyali mu buwambe. Bwe tunaanunula eggwanga abo abantu bajja kufuluma. Tebeetaaga bbaluwa, tebeetaaga abeeyimirira, tebeetaaga anything. Because n'abasibye okumala emyaka 4 tamanyi kyabavunaana takiyina. Yensonga lwaki alemedde obasimba mu kkooti obavunaana. Kati awo nabo babaleeteddewo ekiboozi. Era nawuliddeko ne bannankyukakyuka abalala abawoza. Enno kaakati era kituufu. Kale abantu mu mbeera yonna Museveni twogere naye oba twogera naye abaana baveeyo. Akakodyo Museveni akeezinzeeko ebbanga lyonna. Ak'okutuleeta wansi tukkirize. Mwate temumanyi na makulu gaako. Kubanga oli bwakugamba nti kati mujje mwetonde abaana mubegambe mwetonde Museveni mwetondere abaana abate abaana babakozesa ensobi ng'ono omusajja bwe yaddayogera oyo oweegundi owe Masake yajja. Gw'okukkiriza obukkiriza nti abaana abo babakozesa ensobi omanyidde ku ki musango kigwalinze okubateekako gwe gwoba omaze okukkiriza nti bannabyabufuzi be babakozesa ensobi eyo. Ekirala spirit ya revolution omwoyo gw'okulwana okwenunula tegubeeramu kwecompromisinga. Tolina kwekkiriranya mu kyo. Kubanga kikakutanda ku makya n'ogamba nti kati nzikiriza tuteese. Ekyo kibeera bweru bwakyo. Okuteesa tuteeseza ku kintu kimu. Bwe muba mugenda okuteesa mwenna muteekeddwa okuba nga mwenkanya obuyinza. Ffe obuyinza tetubuyina baabutuwambako bwe twajja okunona. Bwe tumala okubukwata, that is when tusobola okutuula ku makya ne tutuula n'omuntu. Naye right now ng'okyasobola okutuyita nti tuteese ng'otuyisa nga bw'oyagala. My dear, okwo tebakuyita kuteesera mu nkyukakyuka wakati mu kulwana okufuna enkyukakyuka. Okuteesa tekubaamu. Kubanga gwe toyina bargaining chip gy'ogenda ku ssaawo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. So mulowooze nnyo ku nsonga eyo baganda bange. Temudda mu kutunuulira biboozi ebyo. Ebiboozi ebyo twandibadde twabiyitako dda. Kubanga ekyo ekiboozi bakireese okumala akabanga. Nabagamba bamaama b'abaana abo be baasooka okujja ne babagamba aba Edi Mutenga bo babataaka kati n'abaffe mubogerereyo ko Mwami Kyagulanyi genda oyogere n'omusajja. Ekyo ne tukigaana ekiggwa. Omusajja mwe temumanyi maanyi ge muyina. Singa mugategeera mwanditunuulidde maama wa Yasini Kawuma omugenzi.
bamulumba nga waliwo kansala gwe bagambye mbwagenda mungamba aleeta abaana abakyasoma abaana babalabirira biki omukyala namugamba abaana babalabirira abaana abasoma okujjako omwana omu tikalo y'omugole muleete mwami Museveni president ayagala kuyamba era abadde ayagala akukwatiyeko n'abaana abo babatwale babayambe mpaka banakola kisimanya banamalira okusoma naye nga how certain are you nti Museveni asobola okugarantinga omwana oyo mpaka wali malira okusoma gomanyidde ku ki Museveni we tugenda okumujjirako kati bw'oteekawo olukonko wakati waffe abajja mu buyinza n'omwana oyo kiki ky'oba oyagala okussaawo simply because gwofunye akakisa akasemberedde Museveni bakuwadde obusente kifa abakolese ne mu bwa kansala ofunye akachansa akafuna sente za Museveni oyagala kulowoozesa bantu nti ensi ekomaawo yakomye kuggwe kufuna bwa kansala kati akakazannyo kako okwagala okuvunnamya abantu akayisizza mu buli muntu ayese buli gwayagala agezeeko okulaba nga atugonza tukagwemu kaganye so kiri gye tuli ffe nga ffe okumanya standi yaffe n'okugisigalako Museveni ajja abatega obukodyo bungi nnyo obwabuleeteddemu abantu mujje munsabe n'anoonya nabagamba anoonyayo omuntu ow'amaanyi kati mwawulidde nebbala mwagamba omuntu ow'amaanyi yenna waakiri ampandiikire nja kukola ki nja kubaleeta atodeni ndi mundetereyo omuntu yenna oba Joel Ssenyonyi mumpandiikire because they want legitimacy from us bakinoonya kyovola bati balina nsonyi eyakwata abantu nga abavunaana kwambala bukoofiira abavunaana kwambala byambalo bimyufu eyazze mu maaso ge yabadde byayambadde naye nga talina nakyayinza kunyega awo nawo n'atamanya nti yeekubye omupiira obugumu bwaffe bwe bugenda tutuusa ku buwanguzi okunywera kwaffe ku nsonga kwe kujja tutuusa ku buwanguzi obwo ate kyemuteerabira nti bo bannayuganda akyayongera okubanyiga ate gye bakoma okubanyiga embeera gyekoma okutereera gye tuli bajja kujja gye tuli baagala tebaagala bagenda kujja gwe batutteko ettaka lye gwe batidde omuntu we gwe basibidde omuntu obwereere abo bonna bagenda kutambula bajje gye tuli eno gye tuli yewali salvation yewali okulokolebwa kwabwe n'okununulibwa kati temuba beeraliikirivu mu mbeera yonna wetukutte weewakola ki wetukutte weewanywevu so mbasaba baganda bange mubeere banywevu mu nsonga eyo then n'ekintu ekirala nayogerako wano eno ne mbagamba nti bagezaako kati okuleeta ekintu Zebbula kye yali yaleeta Zebbula mumujjukira ow'ebikonde yali aleese akakodyo n'agamba nti bo engeri gye bali bantu ba bulijjo be baba bawa ssente mu kifo ky'amagye ne poliisi okujja bo be baba batuyingirangamu bajja kukuba abaana babatte n'obbatta naye nga batuba bagamba nti andooza bali bakyankalanye byabwe abavu bayaye n'abayaye beeguddeko ne bakola ki ne bakubagana ne battingana ng'amagye tegaliimu. That was Zebbula's plan. Gye yaleeta musajja wattu ne bamutta nga ndooza engabana yetakwataganye. Eventually eyo gondi bagezaako kugironkinga kati technique eya Zebbula gye yabaleetera. Kyova olaba olwasooka baintroducinga mujjukira bano abavubuka bagundi bono omuvubuka omuyimbi waliwo oyo omuvubuka omuyimbi ne basituka ne beefuula abalwana n'abaffe
nabo ne bakutukako akagurupu ne kaddeeri ne keefuula akaagala okulwanagana n'akafe ne bagezaako okussaawo embeera eyo so that bafunako gavumenti besponsoringa be baba batandika okukola olutalo ku baffe batandika okuwoza nti babakubye nga naye bali because gavumenti eteeka ba operatives baayo mu kibinja kyayo kyecontrollinga then bajje beefuula abalwana era bwe balaba tekikutte eyo ekyabali against us ne baddira bali ne beekutulamu ebibinja bibiri nga bonna bayimbi omu ne yeefuula zeno gye tuli naye n'atandika eggaali yange erwana n'eyagundi ne batambulizaawo ekintu ky'eggaali kiba tekiriibusa naye nga wonna kye basinga okunoonya ffe tulegitimizinze tutya ekigambo kya gang fighting ne kigaana kikyagaanya okuyitawo n'olwaleero y'ensonga lwaki olaba eggaali zaabwe tezikula kati kyekintu kyekimu mwami Mpuuga kye yabadde atandise n'abantu be in actual sense singa babadde basisinkanye Wayiso Mufumbiro nga yaliwo instead of Kato Wayiso Mufumbiro obooli awo yandibadde atambula n'abaana abalala because nalabyeko ne ku comrade waffe omulala ne banne nga bagamba mwana Mpuuga gwe Mpuuga tolowooza nti bino ebya street obisobola tojja kuti my dear njagala kubalabula mwena ba comrades ekyo kye mulabanga kye babateekamu kyekyo kye babasendasenda mu kyadopting kye baagala bafune we beekwasiza obutemu bwabwe kati bwe baagala okuddamu okudeployinga baagala buyisa mu gang fighting naye national unity platform gye baludde oba people power gye baludde nga baagala okulebolinga okubeera ey'abayaaye era ey'abaterrorist bakyabuliddwa we bajja attractingira mu kintu kyonna kati ezo provocations basobola okuzikola nga bwe muziraba ate nabagamba nti teri muntu akolera Museveni wano nga tutuuka ku climax ya revolution atagenda kuvaayo kukola kintu kyonna ekigezaako okuyamba ku regime okusigala mu buyinza kati kyova olaba ebintu ng'ebyo bivaayo olinajja kubanga otunulira abo abasajja ababadde balumba gundi si be bali awo abatiisa omu aliko ekiyinza okumuyamba lubuto but si be bantu abali awo atiisa nti ono bw'oyimirira naye anakkanga buli obulala obusajja obwabaddeko bumpi ate muli mu makanzu because toyinza kulonkinga lutalo ng'oli ku muntu n'olonkinga lutalo ng'oli mu kanzu ate gwe mumpi ate gwe kwegamba nga wonna be mubiraba bo beesiga balina kye beesiga emabega babasindika eno nti mutakula olutalo ffe tujja kujja n'amaanyi tubataase mutakula olutalo gavumenti kati erudde okututtira abantu erudde erabanga tulinganga abazze bamera eyagala okwongera okussaawo kentiisa naye ate etya olw'engeri gye tugirabisizaamu ebbanga kati etya okujja okutulumba obutereevu yagala okussaawo embeera okutandikawo embeera ng'era bwe mulaba bwe yakola ku bantu eruuka yanoonya wettira abantu weekubira abantu okakana ng'erumbi ekutte Kyagulanyi bwe mukwata era yennyini ne yeesetingira kubanga bwe twagenda otunuulira abaali bakuba be bagamba nti be baali bakuba n'abaali bambula abantu bonna baalinga ku kamera ntegeke uwaka t-shirt najja ne bamukote ku kamera n'abagenda omwambula ne babakwata ne bajja ne bamwambula awo ne bavaawo ne baleeta oli ow'ennyondo n'agenda we baagitadde n'agijjayo n'agikuba owa poliisi ne bavaawo owa poliisi n'atambula talina kyabadde n'ow'ennyondo talina kyabadde enkeera mwaddamu okumulaba nga bamukutte mbu yamukubye ennyondo wuuno ate bamuleese ate agenze ku kitebe ky'enaalimu ate agenzewa nga Katemba yenna waabwe tusaasira busaasizi bannaffe abaafiiramu kubanga afterwards batta abantu mwabiraba naye nga yenna ina Katemba yali wa Museveni yamwepangira kati tuzze tumumma opportunity buli lwatusikasika temugwiririra ddoboozi ssaawa zino kubanga kati tusemberedde okumuteeka ku ttaka Museveni yakalira akawulira nga ye kubanga eno revolution Museveni yasinga okugitegeera yasinga okugimanya kuba yasinga okufiiringa amaanyi gaayo
bw'ovanga ku bantu bw'obadde ofuze emyaka egiwera 30 nga kyoyogera kibagamba ne bajja abavubuka b'olaba nga tebalina background nene nnyo mu byabufuzi amaloboozi gaabwe ne gasigala nga gali voko okumala emyaka 5 egiwedde. Museveni ekyakitya kubanga naye akimanyi nti eyo resistance yefaanaganira ddala ne resistance gye yateeka ku Obote ne regime ezaddako ng'ali mu nsiko emyaka 5. Kati yali tamanyi nti tusobola okutuuka essaawa za leero nga tukyayimiridde ku ground yaffe. Kyova abaatuyita omuyaga baatuyita whatever they thought kisobola otudemoralizinga naye baatidde kulaba nti tukyali strong. Abamu tuli stronger than when we started way back. Lwaki? Kuba kati tutandise okiraba nti kisoboka. Kisoboka tumunyigiriza ntumuteeka ku buli kintu. Ebigere by'abannakyemalira bonna abazze bagwa bye bakutte byonna birinnyeemu era bitambudde. We twogerera olwaleero omuduumizi w'amagye gwe yakwasa obuyinza bonna obw'amagye bonna mutabani we, which is very good. It is a very good sign of a dictatorship. It's a very good image gya portraying ebweru. Nalabye ka post, I don't know how true it is, but anyway era nakyo sikifaako nnyo kigenze wala. Abaleetedde mwannyina muwala we nti ye governor wa banka. Anything can happen. For people who thought it is weird, era abalabanga ekipya be batamanyi byafaayo. Bwe yali ajja mu buyinza first omuntu gwe yasooka okuteekako first finance minister gwe yasooka okulonda yali oyo Dr. Crispus Kiyonga. Ye yasooka okubeera finance minister. Si ndi yasoma economics naki naye gwe yali ataddewo. And I told you people 2018 nabagamba nti never be surprised mu government ya Museveni anyone can be appointed on any post. Lwaki? Ebadde disguised the dictatorship. Nay all along, Alpha and Omega of this government is Museveni. Alpha and Omega of the government is Museveni. Ekitegeeza abasigadde bonna abasanyusa basanyuse kuba bufo wakuliira sente. Ate nazo era si bye bazirya zonna. For instance, oli bamuwa ministry wait. Gwe nolowooza nti bamuwadde ministry. Naye ng'olredde waliwo abalala abalina okulya ssente z'omu ministry eyo. Ono aliwo okusayininga kyova olaba embeera bwe beetabuse abo be bakwata. Alonda bulonzi gwe bakozesa nga jirikiti. Kati olina okubeerawo ng'okimanyi. So, for people who didn't know, buli gw'olaba Museveni aleeta oyo afiitinga mu eyo gavumenti. Lwaki? One, Museveni bagambye ye tibuhabulwa tawabulwa. Ekitegeeza don't expect, no one should expect anything okuva gye muli mu abasigadde. Era nze sisobola sisinkana minisita wa Museveni nampa ssuubi ku kintu. Omusajja omu yakigamba, waliwo omugenzi bamuyitanga Lumala, yakigamba Professor Gilbert Bukenya nga bamuwadde obwa vice president. Yajja n'amugamba ngenda namwe, yajja n'atugamba ngenda bawo emirimu mujja kujja mu office. Lumala yamugamba nga asaaga n'amugamba nti aluwa gwe. N'amugamba dokita tosobola wadde nno okwemployinga ayera mu gundi yo gwe toyina buyinza busobola kwemployinga muntu ayera mu office yo. Ngalinga asaaga, but he was telling him the truth. N'amugamba gwe kati ne bw'oba olina ky'oyagala okugamba Museveni waliwo akaana ka first ye Makerere akanyalwanda ke balina okugamba koyina okugamba ko ne kagenda kamukugambira so si ggwe nti omugamba ekintu. Bukenya yanyiiga n'ayagala okumuyoola ekigo, but the man was telling him the truth.
in actual sense bonna nga bwe mubalaba baliyo bonna nga bwe mulaba babalonda just kuzimba buzimbi so that sente bwe ziba ziyita mu office ziba akazi akola ki wabaawo gwe mujja okwekwasa gwe babasaddaakiranga saddaaka gwe babateerawo ti sente ezo zayise bwe wati sente zino zakoze bwe ziti ne bonna tekuli asalawo so nga tetunnabononerako tetunnagwamu maanyi mukimanye nti obwo bubeera bubonero bwa gavumenti egenda ogwa dictatorship egenda okugwa abantu be bonna abaleete ate eno revolution ya mukisa nabagamba kubanga ntera nnyo okubabuulira awalala revolution weziwangudde ndi bwe mumala okwenunula abantu bonna ababadde mu buyinza mu kiseera nga mulwana okwenunula n'ababadde ku ludda olwenyigiriza abantu muyina okubateekako essomo erigenda okuyigiriza abo okubabonereza n'okuyigiriza abalala abatannaba kubaako bye bakola binyiga bantu okubyewala kati nakyemalira ono owaffe kyakoze nti ne bwe mubadde mutasuubira agenza abakomyawo abasembeza kati mu bifo ebyokumwanja omwo mugenda obbalabira so that bamuba mulonkinga ebibonerezo bya reconciliation abantu abo bonna muba mubamanyi nti gwe gundi ne gundi ne gundi ate n'abandi badde basurvivinga edda abantu bwe bakolanga ebikyamu ku bantu walingawo abaabula kyovola batulina abantu abasengukira ddala mu bitundu n'ava mu kitundu eyava ebulemezi n'agenda asenga eggomba mulaba muntu kusenga gomba n'atandikirawo obulamu ne bulemezi n'atadda nayo kwadde nga tayogera nakwogera nti nava bulemezi lwansonga nti muli jimu enkadde oba oliawo y'omu ku bantu abaaliisanga abantu akakanja naye eno ligimu ekyekoze olw'okuba revolution yakubeerawo ng'egenda tereeza Uganda obutadda mabega Katonda abayambye revolution n'eba mpanvu abantu bonna bagenda beeraga bavayo ne beeraga buli omu avayo n'ayogera ne bye yakola buno obukutu bwa YouTube bwe mulaba bugenda buzunga nga bukwata abantu gundi ze exclusives ze bakwata ne zifuluma ku YouTube bo balowooza bakola content kufuna sente yes mufuna sente but in a wrong run ebyo bye mukola bigenda tuyamba. We shall not waste time okunoonya abantu abasinga obungi. Convictions zigenda okubanga zezirinze because abantu abasinga obungi n'obujulizi babwewaddeko. Obutambi butambula obujulizi nga bebabwewaako bo bennyini. Ffe twalabanga abantu awo ssebo nga banoonya omuntu mutu atambula bw'ati n'agamba ngudde ku musajja oyo banange oyo omusajja oyo nti twali ziro obwo omusajja oyo yali gundi ne gundi yakolanga abantu nga bakuŋŋana nga bamukwata mpaka ku kitawuluzi nga bakola eki bamukolako emisikolo naye abaakaakati si baakunoonyeza ku t-shirt omuntu ajja kunyigamu obunyiza agambe njagala Eric Sakwa gwe ne bw'onoovaayo kati ne bagezaako okukutimba n'okunyonnyola bannange nali mulungi mukono ne baŋŋamba nti no simanya nti tubbe ssente ababbi ne bakwetoola ne bakola batya ffe tusinga kujjukira bikolobero bye wakola ku bantu abantu be wakuba emiggo abantu be mwatulugunya be mwajjako amataka abo bo tubamanyi obutambi tubulina so ezo zonna ze blessings ezize mu revolution eno zetutateekeddwa kugwa mu maanyi kulowooza nti waliwo anaawona buli muntu abantu bano baluddewo ebbanga ddene bo bennyininyini batandika n'okweseetingira obukiiko kano kakosase ne kanoonyereza ne kajjayo abantu kano kakiiko kabamugemereirako ettaka ne kajjayo ababbi b'amataka bonna newankubadde be gyasinga emisango baali baatuuka notugamba nti ne bwe munandoope wa Katonda ate Museveni anankola ki mundope wa Katonda. Time is going to come
Katonda kyalina kiri ekintu kimu. Asasuza post-dated check. Naye eba ya sure deal. Date bwetuuka. Cheke ya Katonda te bouncing. Ekyo kye mulina okumanya. Tatera kusasula cash. Si wa mu buliwo. Naye a sure deal post-dated check. Kyoba olina okumanya. So, mu kiseera kino nga bwe tuli, baganda bange mbasaba tunywerere ku mulamwa gumu gwakulaba nti tutema empende ez'okwenunula. Tulekerawo okuwerekera ebibuuzi bya bannabyabufuzi. Sifaayo ku munnabyabufuzi bw'agyavudde. Eno embeera gye tulimu. It is the revolution now. Fighting the status quo. Mu status quo n'owo gw'oyagala mwali. Mu status quo n'owo gw'oyagala mwali. Waliwo akantu akalala ke nalabye keesaba kaleme batawaanya. Nsanze bakomulidde abamu bakuba mbadde sisobola commentinga. Naye nga mbasanze ojja complaininga kale abanupu wetwagenda okugula emijoozi Katikkiro teyali musanyufu gye tuli ate bwe yagenze kuba n'abazeeko bampuuga nega balala abazeeko nga musanyufu nnyegera akola atya. Bannange njagala mutegeere ekintu kimu, ffe tuli ddagala eriwonya. Revolution ddagala eriwonya. Teriyo muntu, teriyo ddagala liwonya liwooma. Era teri ddagala lye muntu lyanga ayagala. Bajja tumira lwa buwaze. Ekyo kye mulina okukkiriza. Ate ffe bwe tuba tumaze okukola ekyaffe mu revolution tulina kuba nga tuli outstanding. Ffe tukola kyaffe kasita tumanya nti kye kituufu. Bwe tumala okikola nga tukissaawo. Akyagala atakyagala y'anaamanya. Naye kiba ku mulamwa gumu gwa kwenunula. Kati ffe mu mutima mulungi we supported the initiative eyo Wakabaka bwa Buganda ng'obuvunaanyizibwa bwaffe nga Bannayuganda. Lwaki? Kiyimiridde ku mulamwa gwa kulwanyisa ndwadde ya Mukenenya etataliza. Ffe twakola ogwaffe. Katikkiro ne bw'anaanyiiga ne bw'anaasanyuka tebitukwatako. Ekirala ekimunyiiza kye twayogerako eyo principle guiding revolution. Bwe babanga ye ebigambo bye yajja asomesa eby'obwerufu nga byali bigambo bugambo bya kola statement za kunoonya tutumu. It is up to him. Naye ffe obwerufu bwe twogerako obutubukola era tububeera. Kati yandi kiri gyali okwetunulamu oba ebigambo byabiridde oba abiyimiriddeko. Mwe muleme kwekubagiza nga bannankyukakyuka olwa treatment gy'abaabwadde mmwe, difference gyalaze mu kutreatinga mmwe ne bali. After all, mukimanye nti buli adecidinga ne kye tutali akasengejja kaba kamaze omuteeka waagwa. Tetukaayana nabo. Tetukaayana n'abantu. Kubanga bwe tunadda kukaayana nabo olw'ebyo bye bakola kiba kitegeeza bagenda tu affectinga mu ngeri emu oba engeri endala psychologically batukyuse. Banange mwebale nnyo abasobodde okubeerako. Nja kubasaba mutambuza akatambi. Tujja kuddamu nate akuma atakumbi na mpeera. People power, our power. For God and people power, our power. Ebigambo mubiwulidde, abyogedde bulungi, abisengese bulungi, obuzibu bwe twolekedde. Era tulina kubuvaamu tutya nti bye mulaba bino ebyampuuga byali mu kugezaako kulumbaayusa mufumbiro ayongera kuteekawo kiboozi atujje ku mulamwa guli ogw'okulwanyisa General Museveni tudde mu mboozi buno obutagatta so nga bo batwerabiza struggle kati tulina okumanya nti kye kyatuleeta kujjako General Museveni kati waayo tulina okukwata
kuyuza General Museveni asiwuke tumuwulize bubi bino ebirala tubiveeko bitalina makulu. President atugamba nti bitalina makulu sibiwa makulu. Era yatugamba luli Mpuuga lwe yaddamu n'ayanukula ayagala asigale ng'akyali mawulire n'atugamba nti let's focus ekizibu kye tulina kya Museveni so si kyabo abaali essente ffe understand ekibiina yaggwa kati tulina kusigala ku mulamwa gumu gwa kujjako General Museveni so si kuddamu abo nayogedde kyo nakoze ekyo napanze eki baga tuteeka mu mbeera eyo batujje ku mulamwa tubeeremu ebyo mu ebyo ngeri akadde katuleka tusigere nga tuli focus tibi tujeno kuyambibwa n'okusobola okujjako General Museveni. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda saba bankuumire tujja kuba tuddamu bwana bakkiriza Lugaddu na Namugereka batayi mweraba.